years back najja nkola series ku bulamu bwa BMK engeri bamukwasaganyamu n'okutwala ebintu bye kyekyavuddeo ono muwala wuna confirminga. And it's crazy, like maybe 2 years ago after my dad had died, there was one blogger, Lumbuyo, who said that Chirimura is going to come and take my dad's things. We thought it was a joke. Muganda wange mukwano gwange Kirumira Bagale. Oyinza okuba ekintu kino kimanyi naye muntu esiganya n'ebintu bakoze. Bagale Kirumira gwe omuntu gwe bagenda okukozesa okutwala oba okugula ebintu bya Ibrahimu Kibirige Muwanga. Be careful the people you call your friends because they might be waiting for you to die and take your belongings. My father, the late Haji BMK, worked so hard to build his legacy, to make his name, to make connections. And now one of the connections he made, his so-called brother from Kwagalana, the chairman of Kwagalana, not his blood brother, is now working day and night to take what belonged to him. Yet in public he used to say, oh my gosh, this is my brother. And then, of course not like that, but that's what he used to say. Please, everyone that used to go for events knows that this used to happen when they were together. But then again, I think my dad knew his friend because when he passed away in his will, he mentioned that we need to take out all our shares from Kwagalana, which we haven't gotten yet. I'm yet to talk about that. Nava nemba information ekwatagana ku Professor Badiro Katerega. Ulida. Reference. Nokutusolera Professor Badiro Katerega nanyini Kampala University akyalo jengere nalongowe Jones Baya irankonda jeri amizizama omusomako gwedde nange byamutukako abinyumyanga lutabalo. Professor Katerega emboze nakwanyumiriza ku duwe okwebaza yategese nga yebaza Allah kumususa olubaliro yafuna ku mutwe lwalumiza nti nalongowe yalumutuusako mu mwezi ogwa November omwaka oguwedde era ng'aludde ng'apootya n'ebisago. Twasoma kuba amagezi ne bagutunga oluvannyuma mu Septemba obwongo bwali bukyamyemu so oluusi bwegutunuulira obubi oba nebuvuma nga sandi buvumye musonyiwangako waliwo ekikyamu ekyatuukako ekibi nga kituusibwako ate abantu bange ab'omunyu. Professor era kukulumidde Nalongo nti akunvubidde okumutwala ku University gyalafubanira okutandikayo emyaka 25 egiyise nga mulumiriza okwegatta ne bayise bannakigwanyizi ne bamugoba mu maka gamutiri bonna agasangibwa ebuziga nga mu kiseera kino yawanganguka. Alhamdulillah yakudibwa mungu obudde butuuse naye waliwo abaagala okugamba nti tuviire mangu bano basebali okwota basomera wano ate kati bagamba engu yaabwe waliwo abetuusa ku nyamezibe Professor Katerega azisezza abadde ku dduwa bw'akigumiza nti ye musajja mutabaazi ng'alina abaana 25 nga ku baana abakulu be bakola olulumba sensigu okumujja mu buwambe gy'alabira ennaku eyuza lumonde. Tuli bangi oli musajja mutabaazi bulungi naye kati wano wetulisooka otusonyiweko tubeerewo fekka nga ne banyaffe tetubakkiriza kujja wano obutusoboloona odeyo tabaale. Addukiza abaagala okutwala University nti batte ku bigere kubanga yeesiwa bulijjo ng'asinya abasiraamu bonna bamubeereddewo. N'olwekyo sente zammwe ziri mu mikono mito. Ayanjulidde abasiraamu abaana be bonna wakati mu kubeebaza. UK, Australia, Sweden ne bagamba kati tugende tujanjabe eddajja. Abamu nali mala n'emyaka 2 nga sibakoze ekibi naye alhamdulillah ekibi kibaamu ekirungi kati wano weebali temweraliikirira bazze kutambuza mirimu okulaba ti institution yammwe tefa ibuka ne yonno muhamadi faki. Obudde tulina butono ezo njagadde kuwa reference information gyempa just time yokka yebeerindira okukola ekintu ekyo na awo tuvuddewo kati bannayuganda abazanyidde nnyo ku mutwe mu ddakiika 7
tebaayo muntu yenna akusiriwaza ku nsonga ezikwatagana ku masannyalaze ga Uganda. Amasannyalaze ga Uganda emizannyo gyonna giri between Museveni, Muhoozi, Salimu Sale, Janet ne Nankabirwa. Let no one fool you or lie to you about all the dirty deals about Umeme, sijui ibi, sijui what. This business of electricity in Uganda belongs to Museveni's family. They are the one disturbing Ugandans and stealing billions of money from Ugandans. Katika kusomere ka message kano kategere. The government of Uganda did not sell UCB to Umeme. Nti government y'omumpembe Museveni teyatunda UEB ku Umeme. Ekigambo UEB kyali ekituufu ekyaffe eky'abana Uganda Electricity Board. Bakugambye nti government y'omumpembe Museveni teyatunda UEB eri Umeme nedda kafu. UEB was handed to Salimu Sale and was renamed Umeme. Uganda Electricity Board bagikwasa Jeno Salimu Sale yeke nyini ng'omuntu n'agikyusa n'agituuma Umeme. Owulira? Uganda Electricity Board ekitongole kyali kimu bakikwasa Salimu Sale yeke nyini n'akikyusa n'akituuma erinnya Umeme. Muhoozi Kanyerugaba was the first executive officer. Muhoozi Kanyerugaba ye yasookera ddala okubeera ssenkulu w'ekitongole ekyo ekya Umeme. DDG, Direct Drinking General oba Genetically Modified General Secretary yasooka okubeera ssenkulu w'ekitongole kya Umeme. Tugenze mu maaso. Museveni was right behind all these. He used Salimu Sale as a scarecrow. Yoseri Nyandwe Tibahabulwa ye yali mabega w'emivuyo gino gyonna yeyambisa muto we Jeno Salimu Sale ng'akakookolo akatiisa. Kinegewo. Nti Yoseri Tibahabulwa ye yali emabega w'emivuyo gino gyonna nga yeyambisa muto we Jeno Salimu Sale akanda noho. In the reality, the Museveni family stole UEB from Ugandans. Amawulire amatuufu gali nti Yoseri Tibahabulwa Nyandwe yabba ekitongole ky'amasannyalaze ku bannayuganda n'akyeddiza ne family ye. Do you copy that? Tugenze mu maaso. When Ugandans learned all this, started making noise about it, Museveni family sold their state to the Commonwealth Development Corporation, a UK government-owned state corporation. Oluvannyuma bannayuganda okutandika okkuba enduulu okwetooloola ku mawulire ku mitimbagano egy'enjawulo, Yosoferi Nyandwe Tibahabulwa ne famire ye beebuzaabuzanga abafuka bana abantu gonna mazzi ne banoonyayo mufere munnaabwe ow'Ebungereza nga naye yerimbise mu nsi eziwangaalira mu lulyo olwafugibwako Bungereza ne bagiguza emigabo gyayo bonga bo. Then the world learned of the deal. The UK immediately sold to Umeme current owners. Oluvannyuma lw'omwakuba enduulu ezanyiziza mu bajje ate ekitongole kiri eky'Ebungereza bwe kyategera tekyagala kuswala ne kigamba ebintu bino katubiddize Umeme era kati badde nannyiniyo kati kiri ekitongole ekyabungereza bwe kyategera ti bannayuganda bakubye nnyo enduulu ne kigamba muze ebintu byammwe ne babizza mu Umeme. Kati ate Umeme ate naye yasime yajjalikuwa n'agiddiza UCDL y'omuntu y'omu yoyo be Salimu Sale. Kati amasannyalaze galinga ga gundi e Uganda amasannyalaze katosoosa gafuna ate nga gabbe ndoza mukitegedde bulungi nnyo be bantu abo. Kati tebaayo muntu n'omu akulimba nti ekitongole kyonna ekiri mu Uganda ekyali ekya gavumenti akivunaanibwako mu ggwira byonna Salimu Sale, Museveni, Janet Wabwogo be bali mu bintu bino. Bano bannankabirwa bano basime banita amongi babayambako buyambi kubba ssente za wa musolo y'ensonga lwaki tebaagala kuva mboki obukulembeze kubanga eggwanga balibbye. Mukitegedde bulungi nnyo.
scarecrow ke kasemufu mukitegedde bulungi nnyo kati ebyo byonna babuza nenge ekituufu bakola ki ekituufu bakimanyi nga nfundikira mu ddakiika emu buno obaka njala bugendere bannakazadde bonna mu Uganda baganda bange njala tubere bantu bakulu era tutegere bulungi nnyo ensi gyetambulira wabi nnyo Museveni n'ekitongole kye ekyabatujju ekya Ssemwai nga bakolagana ne Minister of Health wattu nga tebategezeza kwadde okusomesa bannayuganda bagenda mu maaso okugema abaana baffe okwetoola eggwanga mubagema musujja gwa nsiri ngera ogenda kufuna doozi 3 wakati wa wiiki 4 basobole okuba nti bayimusa ku mbeera y'obutonde bw'omuntu okuba nti omusujja tegumuyisa bubi kanka basomere mu bazumuluzo. The government has today launched the National Malaria Vaccination Campaign in the Upper District. Nti olunaku lwaleero gavumenti yabaffe eya National Robbers Movement etongozza okugema kw'okulwanyisa omusujja gw'ensiri. The vaccine will be administered by the babies aged 6 to 18 months with the total of 4 doses to ensure the optimal protection against the severe malaria. The first 3 doses will be given at the 6th to 7th and 8th month with just a 4-week gap between each dose. A booster dose will then be administered at 18 months. Bagenda kutta abaana ba Katonda ku nsi kuno. Siwirangayo nsi yonna erimu vaccine ya malaria. Abazungu ensiri bazifuuyira ne bazitta ne balekawo ensiri eziri nakyo weeziri tizirwaza kati gwe okufuna vaccine nga toggyeewo nsiri vaccine kizemu kuba abantu bannayuganda mbakubiriza omulanga temugeze ne mugenda mu bintu bina bakyagala okulya bwe munaagendayo mwe munaamanya kati emyaka gye bakuba ogimanyi bakuba okuva myezi 6 emyezi 18 nemyezi bakuba between the babies of 6 to 18 months kuba ku myezi 6 ku myezi 18 n'emyezi 8 ne bakola teekawo enjawulo ya wiiki 4 wakati wa doozi ezo kati naye nga baba no bali happy nnyo kye bakola obutemba bali happy nnyo baba obalaba bali happy nnyo sigenda kusukkawo